Okay, tukwaniza sebo. Yego tata. Janise mwana mjeba yakuba nange. Yes sebo. Tukwaniza no Records. Yes sebo. Omulamwa ogutulese leero farewell party yange. Nganzo muyimbi nsazeewo that let me go back to school nyongeze ku kyemmanyi nkifunemu obuyige. Yes sebo. ogenda kusoma course. Ngina kusoma course, it's a bachelor's degree, honors degree in popular music. Yes. Ekiri popular music is about production, kiri ku sound engineering. So chenjaga okusoka kuyiga nnyo nganze ng'omuyimbi audio production. So when I get audio production mu nsi ate etusingako ofanga fa bana Uganda waliwo ejinja ly'emantadde ku industry ya Uganda nange nganze omuyimbi. Lwaki nsoma ate nga sente nina? Taata olaba sente n'owozifuna otya munnange toyinza zikkuta. N'ate kyemmanyi ky'oyinza okufuna n'ogamba mu contented with his knowledge okubanga olina amagezi ago. Ngina kikwasaganya nti ekyokutambuza music nga wensoma kubanga nyembadde mu industry eno najja abantu benasooka osisinkana nabayitanga bakozi bannange my workmates. From workmates right now abantu abo mbadde nkwana nabo tuse family. I have a big family in the media. I have a big family in my own people who do deliver my music. So bantu when I mean so for family yange jendi. So a connection ngeyo. I have a lot of faith that music will reach a lot of people who support me. Okay, ngina kusomero ki ngina ku Middlesex, that's in London. Middlesex University. Yeah, no. Ensonga eno twajogerako mu ntandikwa twali tukontagana nze wakinayimba nga teyayagala nsome. Naye ate sitting down and looking through at everything kisingako okuddayo n'ensoma nga ngenda kola degree y'okubiri ate nga kyengeno soma nkyagala ate nga kyendimu. Kati so right now mba n'omumalirivu ate mba n'omukwano munnyo okutanga nkitandiike kubanga manyi enjawulo nnyinyo gye ngena okuteekawo nganze. Ekyo kyo ngena kikola ekyokulerizinga music nelubadde obadde nekuba kufulumya nnyimba bbiri nga ngena kikula leero nekuba kufulumya album nja zifulumyanga kumukumu. Ogenda following otyo muziki gwo nga toli bunayiranga wakawano kubanga gutambula. Anti kati kyekyo kyenagambye unali nkola n'abantu mu industry naye nkolanga nabo nga ba workmates but now this is my family. Mbeesiga banneesiga so tukwalagana wamu ate fena twagala okutuusa kino kintu twakitandika twagala kituuke gye kino okukoma. Yes. Ngina kumala banga ki. I'm going to be nga nzija nga wengenda for 3 years. Yes sir.